Hello basweeti, awono tubadde tutuuse ku Cass Farm. Mwene eri Mpigi, olaba wano wali oluguudo lwe baasiba. Oyitamu Buyisi, olonga bwe lwali nga ludde Masaka, then waliwo eky'ettaka ky'oviirako. Tubadde tutuuse Professor gye yatugambye omusinkana. Jibu ng'akooye. Ngambye mutima niyo omusajja ono lwaki yandiise eno. Maama ngenza otuukawo bannange wa kifo kya famire w'abalimi ate ayagala nnyo okulima nnyo. Ayagala nnyo ebintu byeyo birimi era alina amalimiro amanene yo ziyiika 10 ziyiika 4. Kati bwe ntuuse wano ne ntegeera nti bannaye wamma kyeyavudde ampita wano waliwo nnyo ebya faamingi ne bane Katonda alina amaanyi. Abaana bana naye bakyala bakyala mugume nze live example. Abaana bana, it doesn't matter ne oba bazaala oli muto, mune bwozaala abaana batandika okubalira emyaka ne gy'otayina bagambirawo oli mukulu naye ng'oli muto. Kale abaana abo bangi naffe we twawuliranga edda mwami gundi yawasizza omukazi w'abaana 2 ng'ogamba ekiki bakazi babadde baweddeyo. My love nze kirimu kyokka bannanga omusajja njagala bannanga njagala anti yangamba bw'anaaba nsasula ewaka buli mwana agenda kumuleeterako ente emwemu bw'abaana babe. Buli mwana mbwera emu egenda kubaako erinnya Jibu, Hurimu, Heather, Amba, buli ente 4. Wamma we ntuuse badde babategeezezza dda. Ne batwetera obwokunywa. Bambi I've loved these people. I've loved them. Baleese obwokunywa bwabwe ka juice naye kabeera mu pot, that small pot, ne baleetako ne bufruits bwabwe batulaze okwagala. They were so lovely. So balenga omutima gunkankana because let me tell you guy abadde of course ng'abaana bamulaba bamanyi mukwano gwange, but then you guys eno badde moment y'okubanjula. From today onwards this is your daddy. Dada yogayo nali professional. Mukama yampeesezza 2 wabula bannange antabulira omusajja ndi mugole naye siri mugole. Bale Jibu n'amalala ge aganye okunywera mu kasuwa aganye n'akasukumeeri. Mukwano nga ye yategeera kikopo kye mfe ne twenywera. Oh my God, kabadde very cold. Balenga kawooma, balenga kawulikika bulungi. Abaana banywedde bufruits ne tulya ne tunyumira. Balenga bwe tulinda Professor omwana w'omugagga. Ne banne Mukama oba namuwaaki. Waliwo otuukawo n'ogamba Mukama namuwaaki banne bamaama mugume. Mulimu abagwamu amaanyi. Nze kempezezza 35, nze kempezezza laavu teriiko myaka. Katonda bw'akuwa ekyo ekikusinga ku ndowoozayo. Nze nina abaana 4. Omwana abandi gwe nina muto ansingako emyaka nga 3 gyokka. Bagamba funa omusajja ng'akusinga emyaka nga 10 oyo akutegeera entegeera teriiko myaka. I'm telling you, entegeera teriiko myaka. Omuntu ng'anaategeera ne ku myaka 3 ategeererako ne ku myaka 4 ategeerako ate ategeere ne ku 5 mubalaba nga bayiriba n'obuwala. Musajja mukulu n'afiira mu loogi. Musajja mukulu yalwanye ne mukazi we. Salaba wano story y'omukazi nga myaka 8 bbaawe yamusse. Naye nga bayiribye eri byonna muvubuka. Kati omuntu ataategeere bannange ne bw'aba mukulu. So Katonda akuwa buwi ebintu bino eby'obufumbo bya luck. Katonda akuwa buwi era oba olina mwebaza nti Mukama weebale. So banenze ndowooza Katonda yampadde nnyo era ndi proud, ndi happy. So munne wetto ne tulya ne tunyumirwa ate nga bwe ngamba banne kandi empola Professor tatuuka nga simulekeddeewo omwami wange anti kati nze mukyala Ssekajja basi. Naye mmwe kale muwedde. I'm telling you muwedde. Nze mukyala Ssekajja, nze maama nnyabo, nze mukyala w'Abenvuma, nze sisobola kikola ekyo. Buli kimu kigenda kubeeramu nze mukyala Ssekajja. Bannange erinnya eddungi bwe lityo eritali common. Oh my God, liwooma Ssekajja. Oh my God. Baba Jibu bannanga alidde watermelon. Nga si yoli yaganye ka juice. Tuli awo tuwominga nze mu mutima nga nkankana. Abaana bange. But my kids already loved them. Loved that guy. Oluzungu anti. Kambabulireko one day when that guy just came into my life some time back. That firstborn of mine namugamba naye munange anko sisi wamuwonya stress anti bampita sisi wamuwonya stress namugambe yaki namugamba nze nalinga mulaba akaaba naye kati ndaba aseka
nengamba bannange ebintu byemukola mubikole mpola tuba tuli awo natuuka lengera ekyapa kyange maama nnyabo kitudde mu ggulu kyapa ky'omuggulu kiikyo bebabaana omukyala bye yalaba mu ggulu bamalayika abamuweekanga beebo mbagambe baana bange duuya banange mwe abaana basanyuse baana mwe mpulidde nga amaziga gampitamu badduse basanyuse ne bamuwahaga bambina you guys I want to cry no kibadde lovely nyonyo bambi basanyuse badduse ne bamuwahaga naye babajibu era nga yemumanyi boosi ye boosi weewako engeri gy'adamanyi nti ye mwami yekka gwe tulina agaanye okudduka bannange ne mutwe nga mwana gwe tonswaza tokasikiza kange tokazannyiramu agenze mpola n'amutuukako naye bambi n'akwatibwa ekinyegenyege n'amuwahaga oyo badewe nnyo mu ddwaliro babadde bayiri baaba amuwadde peeke naye mwekamba buli baba jibu bw'asiima omuntu omanyi oyo omutima gwe gwaba katonda gwa malayika oyo omwana tasiima naye baba jibu amuwadde peeke bambi n'amuweeka omusajja atwajidde mu saati njeru maama abaana kye bamukoze naye nja zooza ezo daddy don't worry daddy nja kubanga nzooza obimanyi ebyange look at love omusajja amanyi family ayina okwagala ayagadde abaana bamumanyi bamwagala amba asekeddewo mugempa glasses mwe ekintu wosobola okwawulira omuntu omulungi n'omubi kiba mu baana I'm telling you omwana omuto bw'ayagala omuntu ebyaddala omuntu oyo aba mulungi amugye mu kagaali he couldn't wait n'agamba baana bange kati muli baana bange I'm no longer uncle nego manyi omusajja okusaba professional meeting annyonnyola abaana nti I want to be your daddy oh my god mulabanga ekitono naye si kitono mulabanga ono omwana ebintu byakola biringa ebyabasajja abakulu n'abasajja bakulu tebakyabikola basajja b'ennaku zino baayonooneka kale entegeera ye ya kikulu nnyo mbadde sibangako mbulamu na muntu ayagala baana n'okusinga nze maama waabwe kambabuulire nze bwe mbadde nga ngenda mu ddwaliro nga ngamba genda okole ssente kansigale n'abaana mu ddwaliro oyo gwolaba ate nga alina emirimu egiri professional baba bamwetaga buli kaseera baba bamukubira amasimu ku site biki naye ng'agamba you go and work I'll keep the babies bannanga ebintu love y'abazungu kati njirimu era munnanga olugize omukyalo omuganda nentekako kagundi awo ku gundi anti munaye kati bba wange so guys byebyo bba wange no baba jibu amagala gatadde mu nsowani ya daddy baba jibu nanswaza yeefula ayagala amba mbona yamulaga nti naye muntu mulungi jibu seba abaddewo nga yeegula bweguzi nawa amba bamba nenga ne mumpe amba baba jibu oyo ne baba jibu kambabuulire bali aba anti baba jibu nzangana n'agenda ewoyo era bw'otusanga oyinza n'ogansaagala mwana oyo kyokka ng'omwana mwagala munene nfukamira ne muwaako okunywa ne mugamba taate yanzaala nanzaala n'abaana bannange munneebaliza omwami wange bannange basinga omumatha munneebaliza omwami wange yantutte ate mugume bannange mugume okaaba n'omala katonda n'akusangula amaziga what matters is your good heart omutima gwo mulungi gusigaze katonda akujjukira nfunye taata w'abaana bange sigenda kukuza abaana nzeka omusajja omukkakamu era ndishuwa ngenda kukuza abaana abakyasinze obulungi mu nsi muno bagenda kuba bakkakamu bagenda kuba bakozi ate nga balungi nga balina emitima emirungi egyekisa omusajja alina okwagala kitunuulire nebanage jibu no bwegubadde guliisa omusajja wange ne gwe jibu oyinza okunfuukira ekirala mu relationship yange sebo nga gumuliisa sabo gumulaze laavu awo ne kumugiragira nenga bana mumvire ku musajja siba bana bagala kwagala musajja wange munyambe bana bagala kwagala musajja
You guys, I'm happy. I'm happy. This is beyond. This is beyond. Daddy webale. Professor webale honey. I love you. Laba ekyo ekiroto kyange. Nayagalanga nnyo abaana bange bali awo ne taata waabwe abaliisa beerisa bazanya olwoze nengejjera obwerere banne ebirooto biri mu reality. Katonda gy'ali mugume.